Olunaku lw'eggulo mawulire agataliiko nfufu twakulaze emboozi Maama Sylvia Nantambi ow'emyaka 48 omutuuze ku kyalo Mabanda Matuga mu Gombe Division ng'alaja n'Oraba Yunus Mbalire okusinga amaka gaabwe mu bbanka ne yeewolera mukwano gwe Mbunanuche Emmanuel ssente obukadde 5 kyokka ne zimulemerera okusasula nga kati bbanka make eyagala kugatwala oba si ekyo basasula obukadde 7 omuli n'amagoba. Bakola ddiiru zaabwe basajja nga mugambye ayagala kwewola kwe kumuwa ekyapa ne bamuferereyo naye nze sibitegeera nabitegeera ne waabiŋŋamba. Oluvannyuma lw'emboozi okufuluma nga maama ono alajanira Pulezidenti amuyambe amyuka Radis Wenansana Charles agenze okulaba embeera gy'alimu agenze n'atwala poliisi y'e Matuga Farouk Bikaba akulira ensonga z'ettaka ku poliisi eno Julius Muhirwe n'abalala era olubalabye n'ayunguka amaziga kuba essuubi agamba libadde limuweddemu. Batudde mu lukiiko olukubiriziddwa amyuka ssentebe w'ekyalo Robin Analujangono asanyukidde RDC lwangu okujja. Naye tweyanziza ffe RDC olw'okutwagala n'osobola okuyingira amangu mu nsonga zaffe. Imam Yunus Rajab Kabuye agambye RDC nti bwe basooka okutuula mu lukiiko n'embalire bye yabannyonnyola nga tebikwatagana kuba omukazi talina we yasayininga nga kyandibanga kye kyamuddusa waka. Ne tubalonda bonna ne tubabuuza okutuusa lwe twamugamba omukyalo oyo ne tumugamba nti ensonga zino bw'oba tolina we wasayininga ennyumba eno ekyali ki? Ekyali mikono gyo. Nantambi agambye RDC nti ababbanka lwe bajja ne bassa ekiwandiiko ku nnyumba nti etundibwa kwe kutegeera nti ekyapa Mbalire yakisinga. Era olwakiŋŋaa yatunda omutima ne gunkubira ne ŋŋenda wenteeka ebiti ne nkebera nga kikiyo era we yakomawo ne mugamba ekyapa kiriwa. Ekyapa sikirina era ekyapa bakikyusa. Agamba yatuuka okugenda mu kkooti e Matuga okufuna obwenkanya naye ne bamugobera ebweru. Omuntu waba bamutundidde mu nnyumba ng'omukyala n'abaana talinaako kyeyekubirandulu wadde siri ku kyapa ego sigutegeera gwe sooka ofulume wabweru omale kale okumbulira n'aguyita ntya nguyingize mu kompyuta nagenda n'ebipapula byange nga mbimuwa ng'ekipapula akinziriza nga ngamba siina musango naye nakomawo mpoze ngamba ate kati nzirwawa. Akulira eby'ettaka ku poliisi e Matuga Julius Muhirwe ne Osibikaba bagumiza Nantambi nti mpawo agenda kumugoba mu kifo kino nga Mbalire ne Bunanuche balina okwetereza bokka. Waliwo omuntu n'omu agenda kujjawa waliwo akkirizibwa okutunda ennyumba ya famire oba ekibanja kya famire kyejjamu emmere ng'abeeka tebakoze eki tebasoose kukanya. So ffe gyetumanyi amateeka gali kusaidiwe omwami waaba yakola transaction ne Bananuche balina okubisootingireyo. RDC Lwanga alagidde poliisi n'abantu abaze ku nnyumba eno ne bassaako ekiwandiiko bagulweko omusango gw'okusalimbira ku ttaka lino ng'agamba nti mu nsonga zino waliwo ebitagatta. Quicksell ani abakuwadde obuyinza obw'okuteekako advert? Omukyalo gy'omulimba watunda ebyo byonna bye wali okola yabimanyaako okwata otya ekyapa n'okiwa mukwano gwo n'akikyusa ye n'agenda neyewolerako ki ssente. So kati katembo oyo yenna yatuukibwako maama ono n'abaana be tebibakwatako. Alagidde poliisi okuwa Nantambi obukuumi. Ekifo kyo kibeeremu gavumenti ekuwa obukuumi teri akkirizibwa kukola ki kugoba mu nnyumba. Balirwana okuli Fatuma Nabachwa ne Majorini yawe beebazizza Bukedde TV olw'okulaga emboozi nga Nantambi alajana RDC n'avaayo okumuyamba. Kuba senga RDC teyalabye mawulire ago yabadde amuwadde wiiki nnamba naye okulabika nga yawulidde amawulire ga Bukedde galabwa buli omu ne tubeeyanzizza Mukama abawe omukisa. Aba Bukedde bannange tuwulira essanyu lingi nnyo olw'okujja okutaasa amaka ga mukwano gwaffe ono muganda waffe. Waswabeka Sentongo ne Yabu batuusa beokusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.